tewali kubuusabuusa, Uganda eri kukikkirira era nga kino kikakasiddwa n'abantu abamu kwegamba betwali badde tusuubira okuba nti bandibadde basirika busirisi naye olw'okuba nti baagala okusigazaawo legasi eyo omukululo nti bo baabirabirawo naye ekyewuunyisa nti ate ne bawagira system ereetedde Uganda okugenda kukikkirira kubanga Andrew Mwenda eyali munnamawulire ayogera ensi yonna neewulira mu biseera ebyedda oba ekyamuleta ku ssiini okubeera nga tumutegeera nga Andrew Mwenda yali musajja era nga eyategeererawo nti enkyukakyuka erina okubaawo. Naye munnange engeri gyekiri nti munnange ssente zaabikka abantu amaaso kati Andrew Mwenda munnange bw'atyo bwe yakyuka. Waliwo n'abasajja kati nga bamulindwa Muwonge n'abalala bangi Tamala emirundi omugenzi, abo bonna baali basajja abaafuna ettutumu oluvannyuma lw'okuvumirira ebikyamu ebiri mu bannakyemalira bwa General Museveni. Naye munnange oluvannyuma bw'atyo General Museveni amaanyi ga ssente n'ateekayo akasimbi era okukakkana nga bagonze bwe batyo ate nga bawaana muwaane era ng'ekyokubeera nga boogera ku bikyamu biri mu gavumenti sigamba nti baba tebabimanyi bababeera babyerabira oba oliawo olumu n'ayogerayooko n'agamba bannange gavumenti eno etutamye ekugambye ekoze bweti mulimu agabbi mulimu n'ebirala. Kakati Andrew Mwenda bw'atyo akyayongera okubeera ng'atubuulira nti Uganda eri kukikkirira naye mujjukire nti Andrew Mwenda ate munne wa Muhoozi nnyo era y'omu ku abo abawagira Muhoozi project era abaleeta Muhoozi ffe bwe tulabanga product oba omuntu akulidde mu system ereetedde Uganda okugenda kukikkirira. Kakati awo ne kibeera nti byonna by'alina oba arrogance bonna bw'aliko byonna nti bivaawo mu kubeera nti yakulira ku bintu bya bwereere, ssente azirabye bulabi, tamanyi nti bakola nkole afuna nfune bwe bityo obugagga bwonna bw'aliko ne bw'agenda okusikira obwa kitaawe kuba kitaawe yagamba nti Muhoozi alina 50% ku share kwebyo ebyobugagga byagenda okubeera ng'aleka. Muhoozi 50% kiba kitegeeza muganda wange ssente ezo ziba nnyingi nnyo kubeera kutuma abagagga mu nsi ne Museveni munnange gy'ali osobola okumuleeta noga nti uno naye mugagga kubanga kye bakoze eggwanga lino enkoko ekikola baana. Kakati munnange mu ngeri y'okwewuunya era wano bannayuganda beewuunyiza ddala ku bantu abamu abayinza okukulaga ebikyamu ebiri mu gavumenti eno gye bawagira bo bennyini era gye bawaana naye nga tebakulaga nti nkubuulire Uganda yaggwayo dda bw'obabuuza bannange tukole tutya kubanga ffe bwe tubagamba nti oba tugende eno ku sayidi eno katugeze Nuupu bajja kugamba waakiri ate ekintu kirala kyonna nti probably kati omuntu nga Andrew Mwenda tuga nti Uganda eri kukikkirira mwebagezaako kubeera nga baagala okutundira Muhoozi of which Muhoozi kijja kuba kizibu nnyo okutereeza Uganda kubanga sisitimu eno yemusomesezza buli kimu akulidde mu State House agaggawalidde ku ssente za wa musolo tamanyi ne bwe bakola ssente kuli ku kufuna enfune. Kakati munnange mu mbeera eyo ne tubeera awo ffe nga bannayuganda era nga tugamba tetugenda kussa mukono kubanga bannaffe abo baatusobera dda bangi nnyo bayira ogenda babuze bannange bagamba naye nedda ate waakiri nedda si Bobi Wine waakiri omulala yenna ate nga already Uganda emaze okuleeta omukulembeze waayo naye mubalaga nti wuuno asobola okukyusa buli kimu era asobola obuteeremeza mu ntebe nga bakugamba oyo mubbi abo beenoonyeza kugaggawala oyo agaggawadde nnyo oyo akoze buli kimu bwe batyo bajja okubeera nga bakugamba. Naye kale Andrew Mwenda ngenda kumukunyumiza biki bye yagambye naye okola ekiri nti Andrew Mwenda era yatera okwogera ku bintu by'ekkongo eno ate nga ennaku ezo gye yaziika ne sister we in fact ekyewuunyisa ku Andrew Mwenda ono yaziika sister we mu Eastern Congo mu buvanjuba bw'eggwanga lino erya Congo naye ate nga
ne kitaawe omugenzi bali bamuyita Muhangazima bwembase Muhangazima era nga nti enzaalwa y'e Congo kiba kitegeeza nti Mwenda bw'ataba Munyarwanda abeera Munyamulenge Nyarwanda bagamba Abanyarwanda Abanyamulenge oba Omunyarwanda pure naye era bonna bye bimu kubanga yensonga lwaki tukiraba nti ne Muhoozi era Mwenda byonna bye bimu okutwaliza awamu ndowooza mukiraba maama kubanga jjukira nti ono alina akakwate ku Muhoozi bwekanoonyereza kakwate ki kakati awo muganda wange manyi mmwe muddaawo ebintu nebitunuulira butunuulizi naye kale munnange nkutegeezezza nti engeri gye kiri nti era ebintu by'e Congo abimanyi bulungi ate nga ADF nayo batugamba nti amakanda agasemba Congo kati twalabeko Jamiru Mukulu katusooke tulabe Jamiru Mukulu katono nnyo tuyitawo buyisi katono ati tuddeko Andrew Mwenda biki ddala byasinzira kuga nti Uganda eri kukikkirira kakati munnange Jamiru Mukulu yalabiseko mu kkooti nnaku ndowooza nga 2 eziyise emabega myaka 5 kasookedde nga munnange akwatibwa gwe mundi ogusoose okubeera nga alabika mu kkooti Jamiru Mukulu mumumanyi bulungi nnyo gwe bagamba nti yali akulira abayeekera ba Allied Democratic Forces bw'atyo yalabiseeko mu High Court era munnange omundi ogusookedde ddala mu myaka 5 kati nga ali wamu n'abalala be bamuvunaana naye kakati gurupu eno eya Jamiru Mukulu eriko lisiti y'emisango gye bagivunaana mingi nnyo era nga mulimu ogw'obutujju ogw'okutemula mulimu ogw'okugezaako okutta mulimu n'ogw'okubba nga bakozesa eryanyi oba nga bakozesa ebisi bagabata aggravated robbery kati okusa n'okubeera nti nno baali bammemba mu kibiina ekyabatujju kye bayita ADF kakati munnange okulwisibwawo okuleetebwa mu kkooti ebbanga lino lyonna era ng'ensi ebadde nga ebalinze okuba nti balabikako mu kkooti kakati munnange bwe batyo balabiseeko omukulu ono baamujja Tanzania 2015 era nga abadde wano mu nkomyo mu custody okuva 2015 era nga munnange ono bwe batyo ensonga ze badde bazikwasaganya kawulawula kakati security yabadde y'amaanyi nnyo okwetooloola ekkomera kooti security yabadde y'amaanyi nnyo okwetooloola kooti era nga bwe batyo baabaleese nga baliko muganda wange ba security guards bangi nnyo era officials ne bamala okubeera nga batukonfaminga nga batukakasa nti emisango gye babavunaana munnange giviira ddala okukozesa eryanyi okulumbagana abantu nga bayitamu ADF ng'ekibiina ky'abayeekera era nga kino tukimanyi bulungi nnyo nti kyoparatingire mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kale munnange ebyo ng'ekikintu twali twogerako Andrew Mwenda ate nga Andrew Mwenda sister we ye bavuddeko bamuziika Congo era netukitegeera nti amawulire gatukakasa nti bano nzaalwa y'e Congo era nga aidha Abanyamulenge ab'e Rwanda oba Abanyarwanda abawedde emirimu naye nga kyekyo munnange goyinza okubeera awo nga tomanyi ogamba ti Andrew Mwenda kitaawe ye Muhangazima era nga yava Congo kitaawe wa Mwenda kakati munnange history bw'atyo bwali era kakati munnange bano bwe batyo bali wano mu Uganda be boogera ne tuwulira era ne basalawo bye baagala tugoberere kakati munnange Mwenda atubuulira nga bwe nkutegeezezza nti Uganda bwetyo eri kukikkirira eyolekedde okwabulukukamu era nga bw'atyo
atutegeezezza mu statement gy'atuwadde nga enfuga Uganda gyefugibwamu wansi wa General Museveni n'alabula nti munnange eggwanga lino bwe lityo lyolekedde okubeera nga lyabulukukamu kwegamba nga ligwa era agamba nti institutions zonna zaagwa okukosa n'enguzi empitirivu esaasaanidde eggwanga lyonna. Naye nga bwe nkutegeezezza nti bano ba Andrew Mwenda nti bino byonna babyogera probably nti ayagala alekowo omukululo nti ye yabyogerako, naye ekyebuuzibwa nti ate lwaki owagira abo abali mu system abagiretera Uganda okubeera ng'egenda kukikkirira ansi eriemu kubanga ba Luganda be bali mu kintu era nga Uganda ogiteeka kukikkirira nakyo pulaani yaabwe. Kati gwe nga ye okukiwandiikako obanga munnamawulire mu independent kiba kitegeeza nti aba akakasa bukakasa nti kye twakola ki ekyo kye twapulaaninga. Kale munnange nga bwe kiri nti atera okuwandiika mu weekly column ya independent Mwenda bw'ato yatutegeezezza n'atugaa nti Uganda ng'asiga ekifaananyi nti eri ku decline. Yatukubidde ekifaananyi ekya national eky'eggwanga lino Uganda engeri gye likola ki gye likkiriramu gye ligwa ku speed eya waggulu ennyo, era n'agamba nti kino kiviira ddala ku busiifu bw'empisa naddala mu kibiina ekya National Resistance Movement. Obusiifu bw'empisa obuviira ddala mu First Families. Kati bwentyo bwe nkugamba nti obusiifu bw'empisa buviira ddala mu First Family. Kati olaba Muhoozi owa Nantagambwako n'engeri gy'avuma buli omu ng'alinga ateeguya yadde n'akamu, so ng'ate oba oli awo n'abantu baavuma be baalwana ne kitaawe olwo ye n'ajja wano e Uganda ne bawalula bwe batyo ne bamufunirako asobola okubeera ng'ajja. Kati saawa eno baaliko baavuma avumira ddala. Kitegeeza nti obusiifu bw'empisa n'obwa Nantagambwako butandikira ddala awo. Kati bwe kiba nti Mwenda ddala abeera ne Muhoozi kitegeeza abeera alina okumugamba oba okumunnyonnyola n'atubuulira. Kati nga bwabiwandiise bino naga ne Muhoozi naye musiiwufu wa mpisa talina kyagenda kuyamba ggwanga lino, talina yadde n'akamu. Kakati munnange bw'atyo Mwenda atugamba nti Uganda eri mu buzibu obw'amaanyi era nga agamba nti tekyasobola kwekumaakuma kwekwatira ku mugendo egenda, era agamba nti NRM eno kati yafuuka mpuku y'abanyazi, nti kyeyayise cash and carry government, era nga efumbekeddemu ba officials oba abakungu bo bano nga muganda wange ekigendererwa kyabwe kwekkusa nakutuukiriza bigendererwa byabwe. Andrew Mwenda bw'atyo bw'atubuulira bw'atunnyonnyola ku gavumenti eno, kubanga munnange omuntu ayinza okugamba nti gwe obaddewo gw'obeera mu kintu munda naye nze nkirimu, kati gwe alina okimbuulira oba nze alina okikubuulira. Kati Andrew Mwenda atubuulira ate nga ye mutuufu era otubuulira kiki ekiri mu gavumenti ya Museveni. Era gwe munnange ampuliriza oyinza okugamba oba oyinza okwebuuza wekka nti ddala mu butuufu bino byonna baali babyogeddeko, ab'oludda oluvuganya baali babyogeddeko. Bwe kiba nti baali babyogeddeko nga ne Andrew Mwenda akakasa, kakati tulaga wa standby generator egenda kuyamba ki? Egenda kuyamba ki? Kakati munnange Andrew Mwenda agamba nti Uganda erimu abantu abeefuula abayivu bayino much, era nga bano muganda wange baafuukira Uganda ekyambika, nti tebasobola kutunuulira bintu ground kulaba bwe biri, okuleka okubeerawo ng'oba babuuka n'ebyo ebiri ku mutimbagano, ate nga ensi Uganda muganda wange eri mu kuvunda ebyaddala, tebamanyi biri ku ground. By the way, tebamanyi biri ku ground. Kakati okusinziira ku Mwenda agamba nti newankubadde Museveni agezezzaako nnyo okwenywereza mu buyinza okussa n'okubeera nti security agyekuumiddeko nnyo mbw'agyetaddeko nti kati agikutte kannabwala nti tagita, naye
Mwenda agamba nti Museveni ebintu bigenda bimutabukako era institutions ezalibadde ez'omugaso ennyo, vital institutions zonna zigenda zimutolokako. Kakati agamba nti ebintu byeyazimba byeyagezaako kuzimba ebitonotono kati ng'oba enguudo, dams, bridges, entindo, oba amabiriro g'amasannyalaze n'entindo, amasomero, amalwaliro n'ebirala byonna byeyagezaako kubeera ng'azimba. Mwenda agamba nti bino byonna muganda wange bitandise okugwa, byonna biggweddewo ate tebasobola kwongeramu. Kigamba bo bagezaako okukolako wali beekwa jjukira baalwawo okubaako kye bakola, kati bagezaako makati okubanga obaako bwe bakolakola obutonotono kyokka ate nabo bukoze eki kati buweddewo byonna n'eddamu gye baazimba juzi bayisimba ddaamu nayo yiiyo bagamba egenda kweyiikamu n'ebirala. Kakati Mwenda agamba nti bino byonna ye agamba nti ensobi eva ku kubeera nti tewaliiwo bumalirivu na mutima gukola naddala mu abo bwe bawa obuvunaanyizibwa okubeera nga bakola ng'oviiriddala ku top order from above. Talina mutima ogukolera ggwanga agambye nti ggwanga kandikolere bwe nti libeere bwe riti. Kwegamba abali mu public service bonna bafu. Naye nkugambye nti Andrew Mwenda newankubadde ayogera bino byonna, omuntu ajja okwebuuza nti Andrew Mwenda ye akozeewo ki? Kubanga abadde ayogera ne Museveni ne Bakagame ne baani abadde mu mawulire ng'ayogera bino na biri okuleka okwesiba ku Besigye n'ebirala n'okuwagira ebisiyaga. Kiki kyakoze okudevelopinga eggwanga lino era abantu nabo tebakiraba okuleka mpozi okubeerawo confusing obupyofuzi. Jjukira nti bano abasajja balungi nnyo mu propaganda ate bamanyi we banyiga ne mubawagira. Kati awo mu kumuwagira awo nga mumaze okubeera nga mwenna amaze baluwale nga abatadde ku sayidi ye n'akubawo kiri ekisaabulula mukkiririzaamu era abamu bajagamba kubanga omusajja ono byatera okwogera yabeera abimanyi. Olaba naye yakritisayizinga gavumenti luli n'atuga nti gavumenti eri kukikirira. Of course kino kye muyita criticism yakimanyi era bakimanyi kuba ekigendero kyabwe kyali kyonoona Uganda kugimenyawo ne bannansi babaggyemu bateekemu abaabo. Era kyobulora nga kaseera katono nnyo nga balowooza kugiteeka mu lutalo, balowooza genocide, balowooza biki, kubanga bo bamanyi ekintu baakiwamba. Era gwe bwe tulabye Museveni engeri gy'ayogeramu akulaga Uganda yagiwamba yagisalirawo buli kimu, talina gy'alaga. Ka demokrasi abeerimbika mu mwerimbisi kati balina ba agents baabwe era bajja kujja ku kiringa bw'onoogamba waliwo omuntu omu ssente zaamugwako kakati n'agenda ewa mwannyina ng'ayagala amukaabira ennaku. Kati yali akyalina ssente ng'akola ng'agenda ewa mwannyina musanga mukazi otalina kyakulya naye nga tamulekera yali n'omutwalo. Kati naye bwe yagwa n'adduka n'agenda ewa mwannyina n'atandika omugamba bannange embeera mbi, ojjukira kaseera kabulemu kali nga tolya nga tulya bwe nagira no nga tolina kyakulya nange kati yembeera mwendi. Onaamugamba ati munaife embeera twagimanyiira, ffe embeera yaffe twakola ki naye naawe genda ojja gikola ki ojja gimanyiira. Kakati kitegeeza nti omuntu oli yali amanyi nti ddala sisita we talina kyakulya era ng'agenda yamulambuleko nga talina kyakulya era avaayo nga talina kyamulekedde era nga ye kimusanyusa okuba nti sisita we talina kyakola ki kyakulya era ng'akitadde ne mu bwongo akimujjukize ne ku siteegi emu nti kati naye embeera mbi sisita bamusaasire kuba kati amujjukiza embeera naye gyajjanga wano ng'amusanga talina kyakulya nti ogijjukira. Kati bano ebintu bino babyogera bakimanyi bulungi nnyo nti kino bakipulaninga Uganda bagiteeke mu mbeera efaanaganako bwetu. Kati bakitugamba ti Uganda eri kukikkirira naye kati gwe weebuuze sayidi eri muhoozi ali mu kupanga magye omutwalo gumu era balina buli kimu, balina buli mmundu yonna, balina buli mmundu eya buli kika era bakulaga bo tebalaakinga. Kakati Uganda eri kukikkirira nti ne security bo gye bata security ebakwatira mu buyinza nti naye pakati mpozi kyagezako tulaga nti Museveni akaddiye aweddemu agenda nti muhoozi kati yalina amaanyi oba oliawo kyagezako tutegeeza kuba yetamwogerako ati kwetamwogerako era tujja mula amawulire ng'atulaga yayogerera ebiri e Congo ali ne muhoozi bwe bagira bwe balaga bwe bapulaninga standby generator bwe bityo. Kati mpozi kyebagezako tugamba nti Museveni
kugamba system egende mu phasing out system yo yennyini nyini nga bagendera ku myaka gye bagala akaddiira obwato nga bwakaddiwa ng'omuntu bw'anaakaddiwa n'agamba muzukulu we jangu ontakuleko wano jangu okole oti kati muhozi yaliwo okutakula kitaawe mu mugongo oba okumwanika wali mu kasana kati ye ng'ateekinga over yamusalirawo ekyokulya n'ebirala kati byonna bye yali akwasaganye yabeera abikola ki yabeera abitwala mu maaso andu mwenda nga weebali kye bagezaako kubeera nga batugamba so si nti balumirirwa nnyo Uganda okuba nti eri kukikkirira Uganda eri kukikkirira nti abantu tebalima ebirime bye balima emmwanyi n'ebirala byonna nti balekeddeawo birima tebabitwala wabweru nti exports baani abatwala ssente ezo ennyingi ennyo ze batunda ebintu by'eggwanga wabweru wano fe batuwako busamambiro vanilla tebakyamulima n'ebirala byonna ebirombe bya gold biweddeyo tebakyasimamu gold oba ebibugaga ebirala biweddeyo tebakyasima bweba nga bakyasima nga bo bateeka mu nsawo zaabwe kakati Uganda eri kukikkirira ku ffe abantu abawansi so si ku bo kati nga batugamba nti kati mumwolekedde okuba temulina yaddi ne Museveni kale waakiri ate ye abaddeko kale ne kati ffe nate tugenda bakalakata kubanga kati muyebye Museveni abadde n'obuzibu nammwe kuba mubadde mukyalina amaanyi naye kati muyebye temulina kye mulina kati katutandike kyekiri mukoddo muwoono bwe balwana entalo zaabwe era eza diversion ani lwabwogo kye yagamba nti mugenda kufuuka ffe tugibeera ba kingi ba queen ba princess ba prince nga mmwe muli baddu baffe obubaka nsuubira okuba nga busoma bwe butyo kubanga enguzi era egasa bbo institutions okubeera nga zigwa era kigasa bbo kubanga bo okulemera lwaki boonoona kati bakulaga nti bafeezinga out ebya Museveni bwe bagenda kuddamu bazimbe ebyabwe okitegeera kati naye nga babizimbira ku mbeera kibula nga kati bafunvubidde nnyo okulaba nti bamalawo Bobi Wine kubanga ye tebaamusuubira baali bamanyi nti kakati agenda kuba nga bali abalala bonna be bazze bamalamu amaanyi naye kati najja ne formula enzibu ennyo n'asituka n'abavubuka kati embeera eyo muganda wange bwetyo bweri era newankubadde nga mwenda ayogera ku ebyo byonna kugenda tayogera ku force eya people power ekuze tayogera ku Muhoozi existence ya Muhoozi kitegeeza ebyo bikyali wali bakyabiteesa ku nekati atuwulira kya Museveni ne Museveni ebivyo gyakoze ate nga boma bagaggawalidde kakati munnange bwata kutegeeza nti newankubadde nga ekonomi ya Uganda oba ebyenfuna gye buvuddeko byalaga nti bikula oba nti bibadde nga bijja bikula naye bwatyo alabula nti tewaliiwo kwegamba sayini zonna zibaddewo nti wabaddewo okukyusa mu effective governance nti eggwanga lifuge bulungi nti kebageza kutulaga nti system kati eweddewo efudde Uganda eringa etalina mukulembeze etalina mufuzi kubanga tewabangawo omukulembeze nti Uganda eringa etalina mufuzi nti kati omufuzi gwe balina ye standby generator wali oba amagye gawambe buwambi kubanga tewaliwo effective governance biwanvuwanvu naye nga bwe nkunyonyodde that's how I think era that's what I think kakati yagamba nti state performance oba enkwasaganya ya state kati Museveni gyakwasaganyizamu eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti ekisooka waliwo kye bayita malice abantu okubeera nga balina ettima ku bannaawe n'okubeera nti tebaakolerera nkola ya kukulaakulanya ggwanga ya state performance okitegeera okusinga meaningful delivery okusinga obuweereza obw'omuggundu erigga omuntu nti ekyo kye kibaddewo ebbanga lyonna malicious compliance rather than meaningful delivery kakati awo ebyo munenga omaze okubeera ng'obiwulira ebyo ng'omaze okubeera ng'obiwulira newankubadde abamu balowooza nti wayinza okubayo bitatambula bulungi kubanga mwendo ono era mu ssente babalina bafunamu ssente zaabwe eyo gye bazigenda oba mu Bank of Uganda bakuwe n'ebirala bingi nnyo
nti kiyinzika okuba nga oba oli awo abamu bagamba ayinza okuba nga ensawo wetwogerera essaawa eno si nnungi nnyo mbu kati kyekimwogeza ebyo mbu oba oli awo basobole okubeera nga bamukola ki bamukavalinga alekerawo okubeera ng'ayogera naye tekijjawo okuba nti aba ayogedde amazima naye ng'ate amazima ago era temwerabira kiyinza okuba nti awo wetubatuusizza ate munaakola ki kubanga ebbanga lyonna abadde awagira ekyo ate era ne bwebukya enkya n'omubuuza era ajja kugamba kyawagira awagira sisitimu etuleetedde okutuuka awo naye ate akubuulira obuvundu obugirimu kati ekifaananyi mwenda mwali oba byayogera n'abalala bonna bwe batyo bwe bali era yendowooza yaabwe era nga mwenda bw'atyo bwakola ki bwasiteetinga kale kituufu Uganda egwa yeegudde naye muganda wange ffe tulinze bulinzi ogambe ku muhoozi naye omugambeko kwegamba tujja kutegeera nti oba oli awo nti kati otandise okwogerako nti ne muhoozi omwogerako naye tugenda kulaba enkya nga muli awo simanya biki omuwana nga bwali genero n'ebirala naye kale tetugenda kubeera nga oba oli awo twekubagiza nnyo kiwanvu kubanga tekigenda kututaasa wabula tulina kati kwekemba bwenkembi kuba kati ogwo gwe muwendo gwe tusasulidde olw'okubeera nti nno twakkiriza Museveni atukola kati emyaka gyonna egya 40 ng'obuyinza tebukyuka ate nga mutulimbanga bwe muli mukulaakulanya eggwanga buli kimu bwe mupulaningira bannayuganda nga balina vision ya Africa n'ebirala kati awo mwetutuusiriza bannayuganda kati balina kwekemba bwekembe okutandika na kati n'emyaka egirijja gyonna teri paka ng'empulunguse zonna tuzimazeewo kuba tosobola kukuba muntu mulundi gumu n'olowooza nti omukubye tonziriranga okusinziira ku mputu y'abasajja bano ne bannaabwe abalala be baasaasaanya eyo yonna Kongo Rwanda n'ewalala yonna gye babasaasaanyiza nti balina okujja babayambe wano mujjukire balina okujja babayambe mujja kulaba nga amajiga ku lwosizo gayingidde Uganda gazikuyamba agali e Kongo nabagamba emmundu tezirigenda kudda kubanga zirina okukiipinga position naye ebyo byonna munnange byonna Mukama Katonda ali wamu n'abantu be size emmundu ezikyasinze ey'okubeeza amaanyi ate si ye dynasty ekyasinze okuba kubanga mulwanira Chwezi dynasty musoko mwebuuze lwaki mugirwanira kugizzaawo lwaki yagwa luli oba yagwira mu bali abadongo abataalina kubizoninga oba oli awo kw'amaanyi nnyo nakutegeera bukulu bwa kufugibwa bombola kakati ate essaawa eno abantu nga bayawula kawuukuumi mu bijanjaalo gw'olutya kinaasoboka dynasty eneesobola okuyimirirawo sisuubira era yenna alowooza ekyo muganda wange nsuubira okuba nga olwedda era nzadde n'okumesfayaringa kuba kati muhoozi waali nsuubira okuba nga badiplomats bangi ennyo batamukkiririzaamu okusinza ku byayogera era nabo beeraliikirivu bagamba owange ono anaasoboka kale munnange kituufu Uganda eri kukikkirira yo yagenda dda kukikkirira eyinza n'okuba nga eneetera okunookinga okutuuka ku ntobo ekurashinga eggweewo kati kiri eri ggwe Munnayuganda okwekemba n'omanyira ddala kiki ekituufu n'amakulu g'okubeera Munnayuganda era mulekeraawo kubeera nga muwagira abantu muwagire ensi yammwe kubanga ye ensi weeri ku lwammwe ku lw'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe ebyo bye byange